Omanyi ebintu bino bikusobera kati we tugamba wano nti politics slows down a revolution kati munansi oyinza obutakitegeera wala sovereignty bill eno sovereignty bill has been an opportunity tuwadde tufunye omukisa okutegula akasajja kano naye ebintu ebigenda mu maaso nze bimpadde okweraliikirira president yatugambye we should reject the sovereignty bill. Tuino jigana. Ngaba nansi wa Uganda, yes, tuino jigana naye nga. Kati fabanonya sipak. Ibadde pesa. Akasajja kabadde kagenda okwetegula we baba. Natumanye ekyo kikutte. Nkugambye fe revolutionaries. I am speaking as a people power movement soldier. Nchidamu njogeranga wa people power. Sinyoma orders za mukulu we have to reject. Era nabyo secretary general waffe nga jali eri nga naye rejectinze bill naye kati aba people power out batukoze rosi bade rosi yennyini tubadde tufunye nga kagenda okwetegula we baba tulabye ne World Bank ng'eyisa gundi World Bank nga naye gamba nti awo naffe tuba tuggalawo tubadde tukyalina kyakukola Bank of Uganda ebiganye omusajja abadde agenda kwekuba pesa tekasobola biisa tekajja biisa wase chaja bisa bibera naye senga anyige munyige mwaba enale munyige muliyise okitegera fe abanoonya kana akasajja kategula twadde tufunye twadde tugenda tegula akasajja katutegudde okitegera ekintu ekyo katutegudde pesa kubanga ekisooka abadde agenda kukuba financial system ye nyini abadde agenda jikuba kati World Bank ekoze statement yeyo negamba tejja kola ki niba tekyasobola kukola gundi kya kubanga yo ekwasaganya gundi money transfers okitegera ezikwasaganya nga yo era ekola ne international loaning ekikola kati kibeera kizibu nnyo ono omusajja ono sirowooza nti asobola okufiirwa ssente ezo kuba abadde afuna omusono ate ne Bank of Uganda statement gyekoze naye ate nayo bituyiwayo omusajja muleka ayise sovereignty bill Ugandans we have to be sovereign okitegera tulina okufuna sovereignty yaffe Uganda is a sovereign state okitegera twali tulina okugifuna tuwadde njagala sooka kube financial system eno wamala ogikuba kubanga tuwadde banga denefe nga tugamba abantu banayi temusindika sente Uganda economy tugikube temusindika sente aleme kufuna foreign exchange aleme kufuna foreign currency kati nga banansi wakyasindika kati jukira bano balina school fees bawerera abaana naye olwedde abadde akutte bana Uganda bonna abali mu diaspora nga abafudde baki nga abafudde bagwira kati kitegeeza okuweereza sente abaana baabwe babadde balina okuregisteringa kati okutwala eyo process yo nayo omuntu abadde alina sente abadde tagenda kukola ki kuddamu kuzisindika abadde olwo agenda bipowa then number 2 jukira banka zino zibeera n'ekintu kye bayita international transactions banka zino zibikola which is regulated by the Bank of Uganda which tegeeza ya government ebeera efuna omusolo kati senge etteeka lino tebalireeta ne babijjawo kati kitegeeza nti omusolo ogwo kale mpulira menyesa omutima nga nze omuntu maama Miriam Matemba asoose najja n'ayogera points n'eŋŋamba bannange nze nfudde nze nganze wagira sovereignty bill eyo okugiyiza nganze agiwagira nkiddamu nganze owa people power agiwagira kubanga twetaaga munnansi kuva mu comfort zone n'endabira ddala nga points za maama Miriam Matembe nga ndabira ddala mu butuufu ba people power zituyiyeeyo n'abalangira n'okubalangira naye omukyalo oyo bali afaanana atya mu buvubuka bwe maama Miriam Matembe senga otwako ku video zo wali ofaanana mu buvubuka kubona omukazi ayi kati yali mwangu akutte abasajja n'abalangira Mwenga atudde wali eri naga etteeka lino tebaliteeka mu kasero kubanga baliteekera mu kasero najja kujja alibbe wali yise bali okyo omuliro nempulya ddala nga nze owa people power nga nsaanuuka kubanga twagala ekintu ekijja bana Uganda mu comfort zone twagala ekintu omwami ono kyagenda okukola kimwavuwaze before sanctions zino nga tezinnajja before nga jeke tezinnaluma omusajja abadde atukoledde move eri ennyini eri dedire ngeri mu sovereignty bill wadde bagikoledde president waffe maybe era we bandi mukuteko kuba bulijjo tumugamba ogeza n'omukwatako bakuwaana bulijjo tumugamba bakuwaana mukwateko kati tubadde tumaze okukiraba nti agenda kumukuba jeke kuba eri etteeka nkukakasa balikoledde ye na National Unity Platform kati awo gubadde kugenda kwaka e Uganda naye omwami ono ndabira ddala ng'ebintu ebigenda maaso kale omutima gwange gumenyese nsaba ku mazzi mu nkwateko
ekituufu kiri nti munkwateko siri bulungi kubanga statement zo we tuba tutunudde on the political side. Yes, what tutunudde on the political side. Statement ntuufu kubanga eryetteeka liri against humanity, liri against human rights. Etteeka balirese because of greedy interests ze balina, of which fe ku side ene y'abalwanyi kuba fe abalwanyi tubeera ku kino kola kyokola naffe tujja kukola ki tugenda kukulagira lomu ekyo kyokola fe we tubeera fe buli kyakola nga kimukuba otugamba kyekyo muzeeyi teekawo abantu yakomezaawo kino tawuni lwe bagikomezaawo y'okusenda abantu kyekyo muzeeyi kakati lwaki bantu mwe mutulwisanga kati ani abadde yabagamba okubijjawo muyina okusenda abantu mubajje ku kkubo ani yabagamba mu biwummuze twabagambako muno tubikooye muddemu mubasende musende abantu kiddamu abantu mubasende ku kkubo. Yes, nze nakisanyukidde nnyo Chris Magezi yatugambye nti no baminisita baatudde kabineti ne bagamba tugenda kusenda abantu. Yes, ebyo byenjagala. Gavumenti erina okulongoosa ekibuga tulina okukirongosa kibeere nga kiyonjo ate ffe tukkiriza ffe aba NRM ti ekibuga kino okubeera clean omuntu alina okufuluma ekibuga. Yes, ebyo byenjagala. Ne kakati Mama Miriam Matembe wankoze otya mama watukoze otya nenda bakansole Wisiri Bongoya n'akwata obusajja n'ayongereza wali Honorable Joel Ssenyonyi we yali akutte n'abakwata bw'ati n'abagamba bakulu eryetteeka lye muleeta bakulu terikola n'empulira ng'omutima gumenyese ne ngamba senge emmandu wano Mitembe erinye ku Joel Ssenyonyi ne mga kale muliyise ne ngamba nga tebakyasobola nina bukulozi bwe ngenda n'ensoma nga Munnayuganda nawoza bulijjo politics tankwatako kati waliwo kakuloza akagamba nti Munnayuganda wofuluma wano bwoti oba ofuuse mugwira era sente zonna zosindika wano ba beneficiaries balina okukola ki okuzisayiningira okuziregisteringira era ministry ya internal affairs esooka nezikwata paka nga baregisterinze nengamba awo bulijjo batugamba politics tabakwatako bulijjo batugamba bali bweru bakola kati tubafunye kansole Wisiri Bongoya n'asooka najja n'abiyiwamu amazzi. Honorable Ssenyonyi n'ayiwawo Mama Miriam Matembe n'amaliriza engamba ya basi omuntu abonyeebonye wamaze kyensaba nze ndi kusaidia NRM nkiddamu kuli netteeka nze njemedde ekibiina ndi kusaidia NRM mufulumye sovereignty bill mugifulume mugiteeke mullo mugiactivating tulaba ani afiirwa. For the first time ndi kusaidia NRA. President yatugambye we reject president yatugambye naye ekituufu kiri nti ze president wange mwagala ate simujemera naye for the first time mpagira Museveni njagala Museveni alete sovereign bill lazima twakunoonya dda njagala oliyise njagala muliyise bulijjo tubagamba bannange temusindika sente muzireke tukupe economy eno tuli mu kintu kye tuyita economic crash tugiteeke ku ttaka ffe ebyobufuzi tebitukwatako tubakoledde ki omusajja abadde atuleetedde etteeka biri Kalaso Sonsomola nga people power tubaira tuwaga buwazi kubanga kugambye abadde agenda kuba financial system yonna agiteeke ku ttaka nga tebannamutandikako na international isolation nga tebannagimuteekako naye nangenza okulaba ekiwandiiko kya World Bank naye ngamba kati ono wa World Bank atwagaza ki tatwagala kutugenda mu Uganda kiki wa World Bank nokola statement wetu naye namwe aba World Bank mumenye omutima mwandibadde omusajja mumuleka wa World Bank badde yakayisa bweti nene talina governor bana batalina governor bano kati oyo statement yani ajiwandise ya Bank of Uganda banka talina governor kakati aniwa anaye mutu saasire naye gwanga lyaffe Uganda okaba woseka okitegera ekintu ekyo Uganda okaba woseka so nga National Unity Platform tuvumirye etteeka eryo kuliisa kikyamunye lyetteeka liri against human rights liri against the sovereignty of the country kubanga mwagala kaka bantu sovereignty yaabwe so ebyo byo mwerimba naye nga aba people power movement tunyoleddwa wamu buli omu wali akwate munenti ate tulina okweyongerayo ate okunoonya spark endala naye wano tubadde tufunye naye tetulina kukyakukola munnange tukiririza mu ddoboozi ly'abantu abangi ffe aba people power movement tugamba people power is our power everyone's voice counts. Yes, tujja kubeera na selfish interest nga ffe aba people power movement tugamba nti etteeka eryo liri against humanity so tuddemu tulivisinge tulabe nga tukola ki